Njagala tunuleko mu bigambo bya Mpuuga byayogedde byabadde ategese olumbe olwokubiri olw'omuganda waffe Muhammad Ssegirinya. Tubiyitemu mpola mpola tulabe niki yabadde ategeeza. Tutandise tuti. Abaka ba Parliament basaasaanye Honorable Bwal yazze wano omusajja avudde eri Teso atusunze n'akoowa n'agenda n'agamba mwe Abaganda batandikirwako empisa n'obugunjufu mukoze kino ne mwetondera n'agenda. Honorable Sentai Mohammed waali wano kozi nabo Kakande mbaka omukyala waali. Ababaka abasukka 20 basigadde mu kibuga Masaka basuzeemu ne bawulidde ebye ne bagamba kino sikyulirangako bujja tubeerawo nakyo kigenze mu byafaayo. Njala kusinziira wano okwetondera ababaka ba Parliament abadde bazze okwerekera muganda waabwe mwannyinaabwe abalemeseddwa olw'ennono empya naye ennono y'abannabyabufuzi si nnono ya Bwakabaka oba ya ddiini. Erabise olwaleero nga batindizze bala basuze kuno nga baagala okwerekera munnaabwe muganda waabwe mbeetondera ow'ebibaddewo ne buli mbeera eriwo etuyigiriza bwa we tuli. Kambuze abaka ba Parliament badde bazze kuziika Ssegirinya oba badde bazze kubeera mu kisaawe ewategekeddwa Mpuuga? Badde bazze kulaba ku Mpuuga nga yalina omubiri gwa Ssegirinya wadde bazze kuziika Ssegirinya? Kuba Mpuuga bagamba nti banayo omubiri gwa Ssegirinya sigulina ali kyekimu ekibagamba batuddeyo e Kampala oba waffe bamubuuza nti guli ludda wa nti guli waka wa maama gye guli n'abantu b'ekyalo ne bannabalala ne bakwano be gye bakumye olumbe. Nze sisobola kugenda eri kuba nabba ebitaano kati balimba batya kati musobola okugenda eri mpozi nga abaka baali tebazze kuziika Ssegirinya nga just badde bazze for accountability ya Mpuuga nti nalabiridde abaka Parliament ne mbagulira emmere ne mbakola biki ne nkola tent biki for accountability kati nga specifically baali tebazze nga tebadde tebakolako ebya Ssegirinya. Kuba tolina bonnimba olwaleero nti abaka ba NRM abasoba mu 20 badde bazze okuziika Ssegirinya basanze ngo mukoto guli Mpuuga wategese ne baddayo. Ssegirinya ate balina muzika musaba bamuzika mu maka ga kitaawe gye bamuziika. Omukolo ogwabadde main gwabadde ludda mu maka ga kitaawe gwadde musaawe gwadde mu maka ga kitaawe. Ati abaka badde bazze kuziika Ssegirinya wa mu kisaalu tebagenda kusuulayo mu kisaalu bakuŋŋaana nga bamala bakasuka wali nti kati babalemesezza enteekateeka zaabwe kabaddeyo oba muntegeera. Baade tebazze kuziika Ssegirinya era nno byayogera just for publicity ne tewali bakabadde bazze. Kuba nze nga Fala toyina bw'oyinza kunnimba nti abaka ba Parliament bakusoma 20 aba NRM baalinnye ne bava e Kampala obe waabwe ne bajja ne basula mu Masaka nga bagenda kuziika Muhammad Ssegirinya naye nga mu Parliament baganye okujjamu. Ku byonna kyekyangu kweteekamu mafuta n'ovuga n'oteekamu n'essente z'okusula mu hoteri n'osula e Masaka Tropic Inn oba wa nomala n'ova e Masaka nti ogende e Butale ozike Ssegirinya naye nga mu Parliament asobodde kubeerawo mukungubagira. Ku byombi kyekyangu. Nze siri Fala siri Mudongo. Tugende maaso n'ebigambo bye. Bakadde bange abakulembeze b'Obusiraamu nammwe mbeetondera si bwe tufaana bannabyabufuzi ne mubeeramu bannabyabufuzi abatambulanga ebiwojjolo omuyaga gye gusinga gye gukola ki ebyo abakulu bano baŋŋamba nti abakamera mbatawaanya nfeesinge bwe nti kale kankole emikolo ebiri mu bwangu kubanga olwa puroguramu ekyankalanyiziddwa eddoboozi lya maama muliwulidde ng'asaba omwana waleetebwe wano naye ali mu buwambe. Kakati nze abaatendeka obukulembeze
kati buno bonna wadde bukodyo babupanze nga bayita mu baganda ba Ssegirinya omanyi tubeera ne baganda baffe naye nga nabo baluvu olwokuba nga takwatanga kakadde ka ssente bawulira nti balina kuba obukadde 2 3 4 10 awulira nga kya bbeeyi nnyo agamba ate omulambo gugenda kuzzaaki ng'asalawo atemera ettaka ku kitiibwa ku diginiti ya muganda we kubanga afudde ye nga lonafuna bukadde 2 bagenda omuwa okitegedde Mpuuga yayise mu baganda ba Ssegirinya okukola ebyo byonna era mama yabadde nga aliwo omuvubuka awo apikapika mama ebigambo gamba booti kati balaye baswadde at the end of the day n'agamba mama teka nokerabidde werabidde okwebaza president Kyagulanyi werabidde omwebaza mama n'agamba nkyayogera neebaza president wange owanuupu Kyagulanyi naye nga amaze wali okwonoona okitegedde kubanga baadde mama bampakira kukakiza ebigambo by'okwogera lwaki mama abagamba nti ave mu maka ge weyakuliza omwana we kyokka nga abantu batuddewo wamaze twali akayana nti sinawe ntudde nti baneka tusitule omubiri gw'omwana wange nammuna tukulumukuke tugende tweyiweri ku kisaawe nga bano teekateeka zonna weda ziri wano ku last hour buleda essaawa 2 okuziika titusituke tutwale maiti ate eri wansi time gye tugenda omala mukuba nga tutambula ate okukomyawo maiti nga lwaki tutawanya Ssegirinya bwe tutyo tumuzunze mukkirize tumuzunze mwambuse nga lwaki tumuzunza bwe tumusajja wattu just lwa Mr. Mane naye ng'eyabireese yoono tusobola tumuwulirize njababuulira Mpuuga yaani ekyokuwamba abafuti bakintendeka sikimanyi balwanira mulambo kati sibadde sina bwembera muto lwakulwanira mufu gwe simanyiiko kati kyese simba simanyi balwanira bafu okwata wa mutwe magulu okola otya sikirabango ate siri musezi toli musezi tomanyi balwanira bafu naye the mere love nti no kino wakikoze kino noteekawo guno omukolo gwo guno wano mu kisaawe nove waka waba Ssegirinya nojokola akakola eno ebbali n'okumayo ekisiki ebbali ewatali mu maka ga taata wa Ssegirinya gye bamuzaala gwe wayalwanidde abafu bali badde n'omubiri gwa Ssegirinya nga bali mu maka ga kitaawe gwe oyagala ogusikambula oguleeta eno ogukozesa eki oli musezi ffe tuli waka ava mu nnyumba ya kitaawe ajja mu lujja lwa kitaawe ava mu lujja lwa kitaawe agenda mu lusuku lwa kitaawe ku kijja walina okuziikibwa kati gwagala tumujje mu nnyumba ya kitaawe tumuyise mu lujja lwa kitaawe tutambula kuba kagenda emugga tutambula kuba agenda ku kisaawe then tuserengete ono tujje mu kisaawe wetulina wotadde omukolo bwe tumala ekyo tuddemu twetikke muganda waffe olugendo lwe lumu saakasiyomu tumuzeewo then tumale okumuziika aye tukomewo tuyiterawo tulina wano wennyini wetubadde tuloke tugende nga katemba munagaani okitegedde mbusimanyi balwanira bafu osikamukuno osikamutu ennwana gye balwaniramu abafu ddira ewaka waabwe nga bategesewo omukolo gw'okuziika omufu oyo kati gwefuna ebidongo byo biteeke ku kisaawe ekiriraanyeewo ogule emmere ogule ebikawuula ebivuka bikawuula okufune abo bamashehe bo ab'omulugo ab'omuluvu basajja bakulu naye ng'obwongo temuli obafune obateeka obagambe kati mujje wano obasasuleyo awo 2 batuulaawo naye nga nabo bakimanyi nti omuntu alina kuziikibwa wa kitaawe bamanyi olumbe luli eri naye lwakuba Mpuuga bwadde 2 ezibaleese ne bajja ne batuule wali Mpuuga simanyi nsi ensi yaffe gyegenda nti abantu bapraising omubbi nga balaba bwe bagamba nti abaana bannaye muvuma abantu abakulu naye nga nabo babbi mutulaga kifaananyi kyekyo baana baffe mukule nga temuli babbi nga mulina ensa nga mulina emmizi nga mwewa ekitiibwa omuntu mubbi mukimanyi yabba ali mu kutoboola ekitiibwa kya muganda waffe ategekawo akakolo kaliko abantu 3 namwe mutule wali abantu 3 naye nga mumanyi nti main function eri wano weneebaliza omwogezi wa Buganda nuwakiyimba wakoze amakula babadde bagenda kukutomeza bakutwale mu kisaawe watali muntu naye ategedde nti abantu bali eri ate yeewaka era najja wano omukole wabadde mama gulogambudde ebigambo bya mama ng'alaajana bwe baleeta omwana we eno mama ne bw'alaajana lwaki teyatambudde najja n'agulekayo
Bade bigambo bimuyitiriddeko mu matu nga buli mama mpakira mama tukono mama tukole kino nenga mama akimanyi manyi obudde Ssegirinya amaze nga mulwadde mama badde abaana ba Nuupu nga babeera nabo mu ddwaliro bayeekolera basawuda madaada abaana ba Nuupu nga babeera ne Ssegirinya mu ddwaliro ne banga bayagala okubeera nabo okitegedde wabula waliwo waatuuka mama ne bamubuzaabuza nga Ssegirinya takyasalirawo ng'agonze mama ne bamubuzaabuza ne bamubako Ssegirinya njagala ogenda biwulira so tuwulire tuli basezi kati simanyi muntu wasobola kulwanira mufu naye kambabuulire kino ekikoleddwa ku muganda waffe Ssegirinya kyebadde bamulowoozaako era bazze kutuukiriza na kumaliriza kyebadde bamuyinako ku mutima baamukyawa nnyo mu bulamu ne mu bulwadde ne mu kufa bamuwerekeza obukyayi Palamenti kifo kya bugunjufu Palamenti bwe beekola enteekateeka yaayo emanyi nti mu kifo kino tulimu abantu 500 n'abakozi nga 8 tikisobola kuyitawo omwaka nga tewali akoze eki afudde era ndowooza bukya tuyingira Palamenti ey'oku11 twakaziika ababaka ndowooza 6 so kisoboka era tuba n'enteekateeka ng'abakulembeze b'abannaffe timunaffe bw'ava mu nsi ekisooka tuba situwerekera musajja oba mukazi yafudde ku kyalo tuba tuwerekera omukulembeze w'abantu abantu bakusitula ne bakuwa ekitiibwa ne bakufuula omubaka waabwe baba bakulinnyisizza ne muto wange Ssegirinya mu butene bwe abantu b'e Kawempe ey'obukiikaddyo baamulinnyisa ekikoleddwa butawa kitiibwa abantu abalonda Ssegirinya bakadde be mutowe yamujjanjaba mu ddwaliro e Nairobi nawana badde kuba mukubbi emiggo gisigadde ogikutte n'ettaka kakati be bantu betutambuliramu ambuuze muto wa Ssegirinya kye yamujjanjaba tamujjanjabangako omulimu gw'oyo omuvubuka eyita muganda wa Ssegirinya gwali ga ku withdrawinga ssente nga next of kin okitegedde nti gw'ojjayo ssente ezijabirira omulwadde era omulwadde n'akwata kaadi ze eza banka ATM n'azimuwa ng'omusala gwa Palamenti ogugenda ku akawunti ono boy yagala na withdrawing yamanyiza ajjayo nga Ssegirinya tacha ng'obulamu bugenda ya withdrawing n'ajjayo zaatuusizza mmeka okitegedde atuusizza mmeka akubye mmeka poke okitegedde era singa mbalina ekifaananyi ky'oyo omulenzi n'ekibalagako nembalaga before nga Ssegirinya tannalwala kugenda mu ddwaliro ne before nga Ssegirinya mulwadde omuntu nga ye akyuse ng'omulwadde ayongera kenena naye ate ng'omulamu eyali yakenena ayongera kusavuwala meaning nga akasente kamuwomedde aka Ssegirinya nga ye asula mu ziwoteri za bbeeyi omulwadde asula ku kitanda nga mama yasula ku seminti ne mutabani we ng'oli asula eri just bamuyita nti sente ziweddewo ng'adduka mu banka ng'ajjayo akasente ng'aleeta ng'akuba wano kupoke ng'adda mu bimama nga ye yagalira mu ssente za Ssegirinya mu ssanyu lya Ssegirinya mu ssanyu mu maanyi g'aba foot soldier kati ntandise Ssegirinya abantu b'e Kawempe North ono gyayise ey'obukiikaddyo ng'ate beera yamambuka mbuba biki bamanyi Oluganda bannalwanda bano Kawempe North ebeera Kawempe ey'owamambuka tebeera Kawempe ey'obukiikaddyo tuggyeko baamulonda abantu b'e Kawempe North Kawempe yamambuka balonda Muhammad Ssegirinya ku lw'amaanyi ge n'obuyinza bwe yateekawo ku ground ntino waali ku lw'amaanyi n'obuvumu ba foot soldier bwe baamuteekako omunoonyeza akalulu kakuuma singa tebaali ba foot soldier abo kubeereramu Ssegirinya naye n'ababeereramu Ssegirinya obwala teyandibadde mubaka wa Palamenti ate singa Ssegirinya Nuupu yamuwa kaadi ya National Unity Platform aganya businya yabadde na ground teyandiyiseemu
teyandiiseemu agannyabo gwe bandigiwadde ye yandiiseemu onkenga kati abantu b'e Kawempe bagenda okuwa omuntu okubakulembera nga bamulonda ku lwa Kyagulanyi, bamulonda ku lw'enkyukakyuka, bamulonda ku lwa Nuupu era nga banyendo Mpuuga be balonda ono Muzeeyi Mathias Mpuuga bamulonda ku lwa Kyagulanyi, bamulonda ku lwa Nuupu, bamulonda ku lwa nkyukakyuka n'amaana abalyamu olukwe. Katondo yafuba nnyo okulaba nga ayonoona Ssegirinya naye ali olukwe mu kibiina kye Ssegirinya n'agaana. Era ono y'omu ku nsonga lwaki Ssegirinya baamuteeka ku bijambiya by'e Masaka. Baayagala kuteeminga ago maanyi ga Ssegirinya. Ono nga ayagala amufuneko monopoly, amuteeke mu ngalo ze abeere nga amulinako obuyinza, amutambuze bw'ati ku ntolize, bw'ati ku ntolize, bw'ati ku ntolize. Ssegirinya n'agaana kye baasalawo nti tumutta ave mu bulamu obw'ensi. Ogenda kuwuliriza. Kakati ekyo kizibu mwe ng'abataka n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo munaakikolako obulamuzi. Naye nga bwe ŋŋambye simanyi balwanira bafu, sirina bwenyinza kukikola mu bugunjufu bwange ne mu kutegeera kwange. Era kyenvudde ŋŋamba bannamasaka bwe bannamasaka bw'oyo abali wano era badde bazze kuziika munabuddo munnaabwe. Nze tonsesa. Masaka erimu abantu bameka? Kale tujjako Masaka gambe Nnyendo Mukungwe erimu abantu bameka? Gy'okulembera ne Ssegirinya mwabeera gye bamuzaala. Bw'oŋŋamba bano bonna Masaka naye ng'olina abantu 3 ku kisaawe nga basingawo bakifeesi bo booleese okukuuma nga bwe basingawo obungi ng'abantu ba bulijjo olinawo 3 nonga nti be bannamasaka kweri oba oli siriasi? Oba ne bwe bwanga oyise lukiiko lwa kyalo n'oba abantu abawera 10 nga lwa kyalo naye ono noga nayise Masaka yonna ng'alina abantu 2. Muzeeyi Mpuuga waggwamu akaliro okawulira. Kakati abajja Kisana abazze okulwanira omulambo simanyi gye bavudde naye ebyo byabwe. Naye bw'okula akula yalaba na kino nkirabyeko nga ndi mulamu ekyokulwanira omufu atali kitaawo atali kojjaawo. Abaana bamulekwa bali wano mujje wano, bamulekwa bajje wano. Abaana bali wano balaajanira kitaabwe bazze mu kubeerawo nga basabira mukadde waabwe. Abaana bali wano abeefudde abatamwinaako kakwate bawambye omulambo gwa kitaabwe. Bamaama bali wano era omunja kumuwonya kyansi ayogere. Mulabe emyaka gy'abaana bano kifaananyi ekyokulwanira omulambo gwa kitaabwe kibajja okukula nakyo n'okukaddewa nakyo. Mubalabe bano baana ba Ssegirinya. Kakati bano abantu bagambe tutya nti tuli bagwagwa, tuli bakulembeze, baganda ba Ssegirinya. Naye kimanyi nti Mpuuga asaana kusibwa nakuteekebwa kalabba. How can you use the minors? Abaana batasobola kwesalirawo. Bano abaana bato tebalina na kye bamanyi bamanyi taata yafudde tebalina kye bamanyi ebigenda mu maaso. Era balaba bo balina kubya bezanyira byabwe. Tebibakwatako baligenda okujjukira okutegeera obulungi bane taata yafa. Kiba kitandika okubaluma nga bakuzeekuze naye tebalina na kye bamanyi. Okitegedde? Ne omukulu akutta abaana bato minors abatannaba kutegeera bikibi bigenda mu maaso n'abakukusa n'ababba mu nnyumba ya jjajja n'abaleeta ku mukolo. Just ofunirako foto afunireko ekifaananyi afunireko tukiyita tutya afunireko credibility nti naye family yagikutuddemu wakati. Naye nga alina abaana minors batasobola kwesalirawo. Ng'abantu abakulu abava mu family ya Ssegirinya alinawo akantu kamu akabadde azunga nake akadde kabba ssente za Ssegirinya, akavuka akadde kabba ssente za Ssegirinya ke kaleese bano abaana alina oyo yekka abadde abba ssente za Ssegirinya n'abaana ba Ssegirinya be bakusiza okukusa. Ku bantu abakulu bonna baganda ba Ssegirinya banyina ba Ssegirinya bakoddomi bakojja basenga bataata bamaama tewali gwalina ku mukolo gwe.
kati ng'oveeringo ng'amba mbu naawe otegeeza omukolo gw'okuziika nga olina baana boolya bye babbe okozesezza chance nti nno bazadde baabwe bali mu maziga bakaba n'obbawo abaana ono kibba baana okukusiza abaana b'abandi singa maama abadde awo baganda Basegirinya bakojja basenga ng'omulambo baagulesa eri bo ne bajja wano kyandibadde kinene boy nti babaziridde omulambo ne labayo bali eri Wakyagulanyi abakulu abasalawo ensonga alina baana batena kye basalawo wadde bana tuka kwesalirawo ono omwana otuka okusalawo ensonga ku taata we alina kuba nga ali at 16 17 18 kugenda waggulu naye ng'omwana tannatuuka na mu ttiini akyali mu bebi balabe gwe bebi mubisalawo ku taata waabwe bavuddeyo batya kyogamba batambudde tugende eri babitegedde batya bategedde batya n'abaana bano tugende eri wali omukolo gw'okuzika taata nga taata bamuleka mu nnyumba omubiri watagwaŋŋalamye wano mu nnyumba obagubikidde guli mu ssanda wano mu nnyumba bagulaba oba jjajja akaba guli wano ne bafuluma ne baleka omulambo gwa kitaabwe mu nnyumba ne bagenda gye gutali kale Mpuuga wekuba ebisiraani boy inya bonna tubadde nawo wano baba nga bagoba misinde kambabuulire Ssegirinya yakwatibwa n'asibibwa nali nkyayida of opposition ne mulambula mu makomera gonna okuva eruzira era neke okulwala nga eruzira nenkolagana n'abasawo tunoonye tuyambi tutya ne tulwanagana okumujja eruzira atwalibwe Mulagajjanjabwe ne bamutwalamu ne bamujja eruzira n'agenda ekigo nga tuwuliziganya nga ngezaho okutegeera embeera emuliko ng'omusajja munnange ntusala amagezi gonna nemmwe ono boy finito alowooza situlina byafaayo alowooza situbadde tetuliwo nga Ssegirinya musibe banoenze simanyi banammwe mujjukiranga nze manye Mpuuga abadde leader of opposition talinako mu kkooti lunaku n'olu nga bawozesa Ssegirinya talinako mu kkomera lyonna kukyalira Ssegirinya lunaku n'olu tekibangawo nga tawadde leader of opposition tekibangawo yali atambulanga mu bibye kyogamba nga Mpuuga ng'agenda akyalira Ssegirinya natagenda na kamera kumukwata nti nokyalidde ku Ssegirinya agambye ABCD naye gwe finito lwakyoza tuli basiru twagendako mu kkooti n'emu nga Ssegirinya awozesebwa twagendako mu kkomera yonna kumukyalira n'omulundi n'ogumu tolina kyewali okoze ku Ssegirinya ate nga walina obuyinza ebiseera ebyo Ssegirinya Mpuuga yagenda okugenda mu bintu bya Ssegirinya ku last hour okitegedde nga yamaze okuggwa mu ddiiru ne gavumenti ya Museveni ne bamuwa akasente nti tutaase ekintu kitwokya okitegedde okutaasa embeera kati nga bamuwadde akasente n'ayambala ebijoolero mbunu naye kati looya munnamateeka n'agenda ku musango gwa Ssegirinya lwe lunaku olwasookera lwe lwakoma lwe lwakoma n'apangapanga awo Ssegirinya bafulume naye nga waliwo emizanyo egyazanyi Ssegirinya agigamba pulezidenti yagyogera bateesa naye Ssegirinya nga nze saabirimu mwateesa byammwe ng'olaba sanga kyagamba muno nti ono omwana muwala yanikozi Olivia Otaya nti yavudde ku ndagaano ne Ssegirinya bakyogera bano mbu Ssegirinya yavudde ku ndagaano agende wa Kyagulanyi ku ndagaano mwalimu temudda wa Kyagulanyi okitegedde temudda wa Kyagulanyi ye ndagaano gye baali babawadde era Ssewanya tagenda nako wa Kyagulanyi tagendangayo era Ssewanya agenze okudda ku kitebe kya Nuupu George wano kufa kwa Ssegirinya nga mbalesa omubiri wa Ssegirinya ku kitebe kya Nuupu wadde ku Nuupu waliwo oluliro baali nga bakabata nga bigambo bingi awo Ssegirinya ye yakaka Ssewanyana bagende ku Nuupu era yajja nga bawulula mu walule kati Mpuuga agamba mbu yafaayo nnyo ku Ssegirinya yafaayo nnyo kale tugambe nti wafaayo era bwali buvunaanyizibwa bwali leader of opposition nga bakwasa obuyinza okulabirira ababaka banno mu parliament
era wali olina okikola kale toyinza kuba taata n'ogula envi waoga bantange nabagulidde ennyama bannange naguze ekyennyanja mbafuddeko bannange mbalabiridde buvunaanyizibwabwo. Era ekimu kye twakola kwe kumusalira amagezi kumuwa tiketi y'ennyonyi n'ensimbi agende Netherlands okumujjanjaba. Era omusajja omukulu omusajja wa Kabaka ow'ekitiibwa Ssekajugo omukulu ono mumyuka wa Kabaka mubaka mu Rainlands ye receiving Ssegirinya okumutwala okumujjanjaba era n'amulabirira yazze okumuwerekera. Era ali wano yeewuunya kyalamanyi kigenda mu maaso takitegeera. Ssekajugo bali manyi abantu ababeerako ebweru baba bategeera bwe mbadde mmanyi era nga nyo abantu ababeera ebweru baba balinamu ku mmulo nti awalaga gulirirwa bya kisiru n'okulaba muzeeyi Ssekajugo muganda wange nga gw'oli ne finito mutobole ekitiibwa kya Ssegirinya. Kale Ssekajugo ogammenya ayinza oba muganda wa olowooza si muganda wa finito ono aka muganda wa finito feesi eraga mu baluganda baluganda. Kale Ssegirinya bano baali mu lukwe lw'okutta Ssegirinya bano bombi. Obutwa bwatambuliramu bano okutta Ssegirinya bano be babutwa giva bano be babutwa giva. Ssekajugo ne Mpuuga mwatta Ssegirinya n'obutwa. Waayi mbagamba ekintu ekyo toyinza kubanga gwali sivinga Ssegirinya Germany mbajjanja Germany Netherlands yonna tugambe Europe nga yabeerangawo Ssegirinya n'afa n'ogamba ngenze kuzika Ssegirinya n'otwala kusaba watali mulambo gwa Ssegirinya obwongo bw'olina era naye Ssekajugo bano bakulira ku bebawanga ku bibanja byaffe eyo ku nsalosalo zimbiraawo ozaaliraawo abaana kati kwazaala abaana nga batuma mannya gawaka Ssekajugo beebo Ssekajugo bayoga buyuzi. Kati ulira ensonga gye ndiko omukulu ono ali mugamba mbu ne bakola nnyo kyonna ekisoboka ne bayamba Ssegirinya nfuna etiketi y'ennyonyi n'agenda Netherlands okujja temwamuyamba sirika shut up temulina kye mwayamba Ssegirinya tekwali kumuyamba. It was not a favor bwalinga kitutya mateeka kyegagamba nti kati nze wemba nga ndi mbaka wa parliament kyateeka nina okujjanjabwa mba insured kubanga nfuuse munene abantu bansitula eddaala omuwi omusolo alina okunzijanjaba. Abalonzi b'ekampi baali bajjanjaba mukama waabwe Muhammad Ssegirinya era omusolo okuva mu Kawempe division Ssegirinya gubadde gumujjanjaba oba ntegedde. So temwalina kye mwayamba Mpuuga kimala n'amonge mutwakola nnyo ne tuyamba ne tumufunira tiketi y'ennyonyi n'agenda Netherland okumutoga Ssegirinya lwe yayise okulinya ennyonyi bogas mboga mbisi. Ojjukira olunaku olwo nti Nsereko yalayingiriddemu Ssegirinya lwe yagenda Netherland ono byali mu ggamba. Nsereko yalayingiriddemu Ssegirinya nga yagala omujja ku Nuupu naye ng'ono kyo bamuwadde bitano yabiri adda naye nga tulaga wa Nuupu naye nga ali mu kujja bantu ba Nuupu ku Nuupu. Okitegedde tukyaleeta tukuba mu byayogedde bituli buuza nti eno y'ensi ya Kabaka bwete bwefuuse sibugira otudde. Omukulu ono abeera Bugirimaani. Ssegirinya bw'ava e Uganda yamulisiivinga era yabeeranga naye bwe yavanga mu ddwaliro ng'abeera wuwe. Ssegirinya bwe yakomawo kuno bwe yali e Bugirimaani ebigambo bye baamuweereza ensi ebimanyi nga bwe yali yeerwaza. Ekimu ku buvunaanyizibwa bwange ng'omukulembeze wa bannange mu Parliament nti omuntu baka yenna bw'afuna ekintu kyonna oba omukozi buvunaanyizibwa okutegeera ekigenda mu maaso n'okusala amagezi agasembayo okulaba nti tutaasa obulamu bwe bwe tukola. Mwebale kutaasa nga tuli mu kuziika mwataasizza baaba weebale wataasizza Ssegirinya tumuziise singa obadde otaasayo singa Ssegirinya mulamu naye okutaasa nga tuziika mulekangayo mbwa mmwe. Mulekangayo kutaasa be tuziika
kuya kinuma abantu bano simanyi waliwo wano akagambo kenyagala okwetegeeza wano olina akagambo wano kenyagala Ssegirinya okumutwala okumujjanjaba era n'amulabirira yazze okumuwerekera era ali wano yeewuunya kyalamanyi kigenda mu maaso takitegeera yeebuuza nti eno y'ensi ya kabaka bwete bwefuuse sibugira otudde omukulu ono abeera Bugirimaani Ssegirinya bw'ava e Uganda eyamulisiivinga era yabeeranga naye bwe yavanga mu ddwaliro ng'abeera wuwe Ssegirinya bwe yakomawo kuno bwe yali e Bugirimaani ebigambo bye baamuweereza ensi ebimanyi nga bwe yali yeerwaza awe mbadde njagala yes kyayogerwa Ssegirinya wumula mirembe naye nsubira walitegeera context lwaki wayisa mfumbira yogera ekigambo ekyo nange nakiwagira lwaki Ssegirinya yali alina ekibiina kye ekya National Platform ng'alina Secretary General David Rubongoya ng'alina omwogezi w'ekibiina nga amulina Lopu Jolo Senyonyi nga tunafuuka Lopu katugenda Jolo Senyonyi ng'alina mukwano gwe amyuka omwogezi w'ekibiina Waiso Alex Mufumbiro ne bagamba mbu Ssegirinya ali mu kusonda ssente za kumujjanjaba e Netherland ono gyali mugamba gye basindika Ssegirinya nga bagamba Ssegirinya asonda ayagala ssente za kujjanjabibwa naye ngono leader of opposition Mathias Mpuuga Nsamba ng'alemereddwa okukonvinsinga parliament ewereze Ssegirinya ssente ajjanjabibwe kati Muhammad Nsereko najja n'abuukira Ssegirinya within that process Muhammad Nsereko n'atandika okukola TikTok live ng'agamba tusondere Ssegirinya ssente era n'aleeta ne Ssegirinya ku live Ssegirinya n'akonfaminga nti neetaaga ssente za kujjanjabwa naye nga ffenna nja atujjukire Ssegirinya abadde alina omukutu gwa Facebook gwayita Mr. Update Ssegirinya bwe lwadde ng'ajja live waliwo alidde omulamu nga kusonda ssente oba kujja bana makomera okuba kugya ba foot soldier mmotoka oba pikipiki oba kuwaayo beyiro Ssegirinya ng'asonda ssente mu ddakiika egi nga ssente zeetaagisibwa zifunye kyogamba ku olwo Ssegirinya era alina kuyita ku mukutu gwa Muhammad Nsereko okukola live okusaba ssente z'okujjanjabwa Ssegirinya we yali atuusawo ng'afeebye bw'atyo ng'abantu bakyamukkiririzaamu Ssegirinya Mr. Update ng'asobola kubeera ku mukutu gwa Facebook kusaba ssente zimujjanjaba Ssegirinya ng'alina kuyita Muhammad Nsereko awo we waatabula omwogezi w'ekibiina Waiso Alex Mufumbiro nawe njagala otegeerewo lwaki yatabuka nti aba NRM balabe baffe okitegedde Muhammad Nsereko mulabe waffe gwe gwokwataganye naye mbuno munoonya ssente za kujjanjaba ng'olina ekirosa agamba kibiina kyo nga tulina diaspora ennene efaayo okujjanjaba buli mulwanyi naye nga bonna basudde ebbali bakasusa ebbali okwataganye ne Muhammad Nsereko nti akunoonyeza ssente z'obujjanjabi kati Mpuuga ayogera nno yabirimu Mpuuga ayogera nno yabirimu olugendo lwe yalulimu n'eddiro lwe yagirimu ono gayi yavadda nga omulimu gwe gwakwonoona Nuupu kozi bali bakuta emyezi 5 ne bamuwa ssente nza mukitegedde yali ali ku mulimu gwa kusaanyaawo Nuupu katolina bw'oŋŋamba nti nono si yawa Ssegirinya obutwa tolina bw'okiŋŋamba blo tolina bw'okiŋŋamba ono mu lukolwa wa Ssegirinya obutwa lulimu njaga tujjukire kino Ssegirinya baamuyita okugenda e Masaka ku kkooti baasulawo ono Mpuuga ono we baasula nga leader of opposition yabasuza we n'abawa ekijjulo mu pulezidenti nga baateramu Ssegirinya kanyo kawulire banga bamuteramu Ssegirinya kanyo kawulire mu process eyo manyiga tuyiri mu ggazi ya nsonga ono yawa Ssegirinya ekijjulo bazaali nangege byali byennyanja bwe nzijukira ekijjulo kye nalaba kye baalya tayinza okubanga ono yawa Ssegirinya obutwa kwolwo olunaku lwe bayita Ssegirinya mu kkooti okitegedde ne basula ewoono ne bali ekijjulo ewoono e Masaka tuza nabeera kimanya lwabeera wonna ne bali ekijjulo tatubanga yawa Ssegirinya obutwa ono katugaziya bwongo omanyi enneeyisa y'omuntu ng'oli avuddewo yeekulaga ono boyi ali giruti awuli alina ekimuntu ekimuhontinga alina ekimulumiriza ku mutima naye agala kisanitizinga akijjewo mbasanyusa omufu tekisoboka boyi tekijja kusoboka tolina bwogenda kusanyusa mufu ng'omusse
tojja kumusanyusa boy ne bono yogere bingi musanyuse family ye orago omanyi bagamba nti tewali alumirirwa nga talina kigendererwa tewali alumirirwa nga talina kigendererwa olwo boy era gamba dalumirirwa nnyo Ssegirinya kigendererwa kye kiwedde kyabadde kyakumutta ekimu ku buvunaanyizibwa bwange ng'omukulembeze w'abannange mu parliament nti omuntu baka yenna bw'afuna ekintu kyonna oba omukozi buvunaanyizibwa okutegeera ekigenda mu maaso n'okusala amagezi agasembayo okulaba nti tutaasa obulamu bwe bwe tukola ekyo kisoose ku Ssegirinya buli mubaka oba afunye accident oba afunye eki tuyina enkola sente za parliament bwe tezimaze nga tuwandiikira gavumenti ya wakati eyina ekitongole bakiyita medical board nga tukisaba kyongera ensimbi olw'okujjanjaba omubaka kubanga omubaka w'abantu taba muntu wa bulijjo kubanga aba asitusiddwa ku babaka banne n'oli enkodoma lyeno bulo esente temuyamba buyambi teba byakuteesa kibakakatako kubanga ono alina abantu abamulonda bawa omusolo balina okulabirira omubaka waabwe batolako ogwo omusolo gwe bamuwa gwe basasula ne bajjanjaba omubaka waabwe ba insured okitegedde bro katoda wano kutubuzaabuza kutufuula bafalawo twafuba nnyo mwafuba biki mbadde kye kirina okukolebwa owulira Ssegirinya bwe yali nga aweebwa alayira bamugamba nti twetagayo abantu mu famire yo ab'okuyinsuwalinga baclose nga bakujjanjabwa naawe oli wakujjanjabwa bakulabirwa n'oli wakulabirwa okitegedde nga kino kiva ku bukulembeze bwatuuseko omutendera gwatuuseeko ngera constitution bwetyo bwegamba kati lwaki ogamba muno mwafuba nnyo ng'ate era bwe kyali kirina okuba just matter of kumanya nti Ssegirinya mulwadde takujjanjabwa odala lwetaaga kisenemeka papa nga tewaliwo okugamba mbu simanya nze ennyambye ennyo simanya nziruukiridde nnyo simanya neewuubye nnyo simanya kyali kirina okukolebwa Ssegirinya bw'agenda e Nairobi parliament yayeyo kirina okusala amagezi ate okunoonya ensimbi bwe yamala e Nairobi emyezi egisukka 4 ng'ali mu ddwaliro erya Aga Khan amanyi kyenjogerako mu ddwaliro eryo mutegeera kye twayitamu nga parliament newulira enkodoma lyeno bano emunansonyiwa newulira enkodoma lyeno munategera kimwayitamu nga parliament kuki kukujjanjaba Ssegirinya ne bantu abamu bakyategeera kale nze waliwo ntegere nti abantu mubalaba kwambala amasuuti ne bakuba ebikalu naye ng'obwongo temuli kati ali mu kuwaanira abantu mbu Aga Khan era expensive nolwekyo twaspendinga ssente nyingi ku Ssegirinya meka sente meka ezisinga obulamu bwa Ssegirinya gwe mwawa obutwa mbadde mu mwamuwa obutwa waayi mwadde muspendinga sente ku ye nga mulamu mwayagala kumuspendingako sente ze mwaspendinga mwatundanga nte za parliament awo eyina ente eyina ekisiibo mwagulanga nti ne mugoba ne mutunda ne mujjanjaba Ssegirinya nti mwayita mu kibi sente za Ssegirinya z'abawi ba musolo Ssegirinya bakikirira be Kawempe North Mpuuga temubuzaabuza tematufuula fala sente zange nzaguza akabiriiti nzaguza omunnyu nzaguza emberenge omusolo ogwo gwe bajjako oguteeka bali gusasula omukozi omukulembeze gwe nalonda anteeseze okitegedde so okujjanjaba Ssegirinya it's guaranteed oba mmeka it's guaranteed tewali kye mwayitamu kubanga kyali kirina okukolebwa olowooze mubba obubbi nga tena tezinala gwe zijjanina mubba bubbi ne mwegabanya bana baffeera batuyoloza nno tuli basirwe sente Ssegirinya alina okujjanjabwa oba omuntu yenna alina nange nenfukwala omubaka wa parliament kikakatako okujjanjabibwa parliament ku sente ezigiweebwa ez'omuwi w'omusolo nti zino zibeere wano mu parliament za muwi wa musolo zakujjanjaba mubaka we mukulembeze we gwe yasindika wano kati oliwo nga custodian nkukuuma sente ezo era nakuzimpa ozikuumye then bwe nfuna obuzibu zikwate zimpe male ekizibu kyange kyekyo tomundoke otusiriwaza muno kyetwayitamu bannange mumanya Aga Khan bannange Aga Khan najoboja musajja mukulu Ssegirinya namulambula
Nairobi emirundi egyasukka 6 okutegeera embeera gy'alimu okumuwuliriza nga tulina maama we n'omutoyo Kasagga n'omuvubuka omulala yali PA we Alex okulaba nti obulamu bwa Ssegirinya tubutaasa era yava Mwaga Khan nga weewaawo kiseera waliwo nabatuukako nga bagivinza apo ntyakakiganye naye twagira n'abasawo bakugalaga nti tujja musobola ne yeetaaga obugumiikiriza ebbanga linakyalira Ssegirinya sina bwe nakwata kifaananyi nkiweereza ku mitimbagano nti wuuno ali wano era toli yali akirabyeko obwo bwe bugunjufu bwange n'okutegeera kwange alwe bayita ndowooza obutategeera natya nnyo nga buli agenda wa Ssegirinya basobola kubuuza assistant we tasobola okutwala munene tekwekwasa ekifaananyi nga tebalina bagenda kumulaba nti asobola okutuula n'awanikamu bw'atyo omukono n'afunye ekikonde bagenze kulaba mulwadde alwanira obulamu bwe bamwagalako ekikonde kwekwasa bifaananyi ye balina okimwagalako Mpuuga ababadde bagenda wa Ssegirinya omwagalako ekikonde be baamukola okitegedde be baamukola be baamufuula gwe kyolaba kati kyoli mu kulwanirira abafuuti soja bagenda nga ne bakwisa ebifaananyi ne Ssegirinya be baameekinga Ssegirinya okuba ekyo kyali singa tebaali bo tewandi mwagadde kumwekubisizaako mu banwanira byengedde mwabagala okulandiza ekimeze temwandi mwesibyeko waliwo abaamufukirira waliwo abaamukoolera waliwo abaamusumbusa bwe yatandika okulanda ne mujja ne mugwira mutandize kati abo baabo bakulutu banne balina ogenda bekwisa ku bifaananyi balage bakulutu bannaawe nti omubaka waffe akomawo ateredde amaanyi mwegali gazzeemu naye kati gwe ng'omubbi omufere yagendangayo ebyokufera ng'ogenze byakufera bufezi nga toyinza kulaga nti nowagenzeeyo ngero olina kwekweka bwekwesi kubanga waliwo kimanyi nti gwe amuwa obutwa ate n'ogenda nga waliwo tutte butwa kwongera kumumaliriza eddagala mwali lireme kukola ng'ogenda nabutwa mu ngalo omukwata mu ngalo abaali kwata mukozi atu ng'akuta kwongera kayingira mu mubiri ng'ayongera kusebengerera kati toyinza kulaga bifaananyi nti ogenzeeyo n'omuwa obutwa Ssegirinya w'omula mirembe musajja yakuseeyo Mpuuga ne Museveni baakupangira olukwe baakutya nti wadde second Kyagulanyi singa Kyagulanyi avaawo possible candidate aliwo abadde Ssegirinya abadde alina support country wide nga Ssegirinya bwe gyagenda ali waggulu ku top era ng'asobola okumubilizinga ne bamuwagira oba oyagala oba toyagala kati kino temukinulangamu Ssegirinya baamutya ne bagamba ono is the second Kyagulanyi singa tukolawo ensobi Kyagulanyi n'avaawo waliwo ono kasobola tujjawo Ssegirinya then tulwane Kyagulanyi ono Ssegirinya agenze wasigaddewo Kyagulanyi ajja kubeerawo alina okunoonya obwenkanya bwa Ssegirinya oba baagala oba tebaagala awo tutuuse mu bugunjufu bwaffe Ssegirinya tibaamulambulanga kulaba mulwadde na kumusaasira kwekwasa bifaananyi naye waliwo neekagwa ensonyi omu sijja kumwogera linnya ye agenda kumulaba kufuna allowance ensi naye emumanyi yagenda kulaba mulwadde kumufunirako kasente bakawaawa tubuulire bwogera okulaba omulwadde allowance bagiwaawa gwe nga taata azigaba wamuwa mmeka tuwe risiiti gye bamwerako allowance oyo gwogamba kagwa ensonyiwo tuwe risiiti nti munaye oyo kagwa ensonyi bagenda wa Ssegirinya neyokubisa ebifaananyi naye nasayininga ceke ya bukadde bwe buti ne mumuwanga allowance kugenda kukubisa kifaananyi na Ssegirinya wewa ng'olina nnyingi z'ogaba allowance wagijja wa taata gye wawaayo bakuza mitwe nga mmali naye temuli magezi kati be bakulembeze be tulina Ssegirinya bw'avudde e Nairobi n'abeerawo nga bamujjanjaba era baagendanga okwekwasa naye obufaananyi nempa amagezi famire nti Ssegirinya mujje waka tubeeko tumubeera obulamu busobole okudda mumujje mu constituency abalonzi basobole okumuleka awo n'afuuka omuntu abuwa abantu b'obukulembeze twalina omuzirakisa
erungujja mukwano gwa famire n'abawa ennyumba babeera omwo. Ssegirinya ndowooza amaze erungujja emyezi esukka 5 nga bamulabirira mpola mpola bw'agenda ensambi oba erubaga okugoberera obulwadde bwe. Kambabuulire emyezi gy'amazeewo awo abawambye omulambo gwe twalina omu yalinnyawo. Kati waliwo kyentegedde agannyabo. Ssegirinya had to die. Ssegirinya had to die. Bana basajja baafu bakyolwa Ssegirinya afa. Okawulidde ako? Njagala nkujjukize. Waliwo olunaku Ssegirinya ne maama we lwe bajja ku ofisi ya National Platform. Secretary General David Royce Luwongo yagenda wa Ssegirinya ewaka. N'amugamba neetambulamu. Damu beera active. Tambulamu. Omubiri gukomewo. Okitegedde? Omanyi bw'oba mulwadde notatambulamu ne weezingaawo oyongera kulwala. Ne bange n'omubiri gwawonye obwongo obusigala bugamba oli mulwadde obeerawo ng'oli mulwadde wa bwongo naye nga omubiri mulamu. Okitegedde? Kati Ssegirinya yakyagamba Ssegirinya nedda tutambulemu omubiri gumanyire nti wateredde oddemu otambule. Okitegedde? N'amujona ameta ku Sebeta Nuupu n'asisinkana President Kyagulanyi ne maama wa Ssegirinya ne beekubisa ebifaananyi ebyo. Amazima olwo olunaku Ssegirinya yali yabula ntaddamu kulabikako. Ffe nga tumanyi gy'ali Ssegirinya ali bulungi. Okitegedde? Nga ne President abadde agende wa Ssegirinya ewaka n'amwekubisa ebifaananyi n'alaga ensindi mu muganda waffe atereddemu. Kati Mpuuga akijjeeyo nti Ssegirinya baamuwamba ne bamubuzaawo. Kati nno ffe twawambye mulambo naye ate yawamba mulamu ng'ayagala affe. Kuba yakimanya nti bw'anaasosyetinga n'emikwano gye gijjamu kuba olwali ahiiringe mangu. Banange tewali kihiiringisa nga lwali. Olwali n'emikwano gyo nga muli wamu awo mukuba olwali owona. Naye Mpuuga owulidde yabba Ssegirinya n'amukweka erungujja afe. Agambye emyezi 5 gy'amaze erungujjamu nga tewali n'omu alinnyayo. Naye gwe yabba obubbi omuntu. Naye njagala tukkiriziganye. Bw'ojjukira ebifaananyi Kyagulanyi beeyokubisa ne Ssegirinya aze ku woofiisi giweze emyezi 5 Ssegirinya okufa. Bo yatugamba myezi 5 gy'amaze erungujja ng'abakwese nga yabba maama wa Ssegirinya ne Ssegirinya n'abatwala erungujja ng'omuyambi wa Ssegirinya tamanyi Ssegirinya gy'ali. Mikwano gya Ssegirinya tamanyi Ssegirinya gy'ali. Abaana bakyatamanyi Ssegirinya gy'ali taata waabwe. Nga Mpuuga amukwese. Nga Mpuuga akwese Ssegirinya ng'amugye mu maka ge n'amutwala mu maka g'omulala. Aseegere eyo. Abulweko emirembe. Banakumanyi waka bwe wawooma. Njagala naye tuddeko mu reality. Gwe bw'ova mu ddwaliro ng'obadde mulwadde. Oyagala kugenda kuseegera wa mukwano gwo oba oyagala kubeera mu maka go. Kuba waka obeera weetaaya kyoyagala kyokola bw'ogendako mu kiri ekisenge bw'ogendako mu kiri oba weeyambula nga weeyambula oba okolota nga okola otya ewakaawo kubanga omanyi wakaawo owaawo komandi. Naye gwe ogenda gy'otalina komandi omanyi n'oba musibe. Okimanyi no Ssegirinya afudde busibe. Okimanyi Mpuuga yasse Ssegirinya. Ebigambo ebyo byayogedde aganya Mpuuga yasse Ssegirinya. Owamba otyo omuntu n'omujja mu maka ge n'omutwala agatali maka ge aseegere eyo. Mu Buganda tukuyita kuseega. Anaaseegere watali wakaawe naye ng'alina amaka ge mbaka Parliament alina wakaawe walungi n'omugjayo n'omugamba aseegere walala. Kyogamba tekuli gate ku lujula Ssegirinya abantu gwe ne tebajja kuyingira naye mumuleko omulwadde abeerewo. Ng'era olina mukweka kumujja ku bantu. Nga lwaki okweka Ssegirinya? Boyono alina kyamanyi okufa kwa Ssegirinya. Boyono alina kyamanyi okufa kwa Ssegirinya. Boyono yasse Ssegirinya. Kuba okujja abasawo baagamba mu ddwaliro lya Gakkaani ono gy'awaana gye bamujjanjabira nti addeyo associatinge n'abantu be ata mpola omubiri gujja kuhiringa addemu akole. Ono bo yalaba Ssegirinya atandise okuhiringa ng'abantu bamuwadde molaalo n'amubba n'amussa mu depression. Kati Ssegirinya atalina muntu amutaasa nga tukubemu kino ekifaananyi. Suppose gwe gwalaba nga gwe obadde olina mikwano gy'ojja nemukuba olwali. Banange wadde tulina bamama baffe naye waliwo ebintu byotasobola kugenda na maama wo nga waliwo wookuma. Okitegedde?
mu kwogera ne mu kuba olwali nga nawe atajja kuba nayo olwali ajja kuba ajaga nakola kino ajja kwongera okulumizibwa naye nga mukwano gwo Sawuda Madada bw'anajja mukwano gwo Waisa Nfumbiro bw'anajja ajja kubayo olwali obwongo buzuka kozi bwe tubadde oweesaye nga mu dakiika 2 ssaawa 2 enkyeya omuntu omulwadde awonye naye gomanya okuteeka mu depression ne bakusibira mu kikomera nga toyina muntu akwinako access omanyi byobalowooza ate ng'oli mulwadde mano Ssegirinya afudde ebirowoozo ate bayita mutanda netukana yenyigana okwega kanfe okimanyi kubanga ne Ssegirinya yatuse neyejja mu budde nagaa naye nga bintamye lwaki ndi mbusibe okimanyi Ssegirinya abadde mbusibe yava mbusibe bwekomera bwekitalya ne Luzira nebamuteeka mbusibe obuno gyagambye bayita watalungujja Mpuuga finito tewali yalinyawo yadde ogamba nti Ssegirinya ali wano Lungujja bagende bamulabe okumanya amagezi amatono gatawaanya bigere atugambe yamubba nga teyagala bantu bamukyalire si bwatugambye nti nawa famire amagezi tumujje mu maka ge abantu baleme mukyalira tumukweka erungujja okitegedde ne bamukweka erungujja y'omu the same guy agamba mbu tewali yajja mulambula mu myezi 5 ng'ali Lungujja ng'ate wamubba n'okweka mukweke tewali amanyi Ssegirinya gy'ali abbiddwa abuziddwawo okitegedde kati gwennyini gw'omukwese toyagala tumulabe gwennyini gw'omukompleni nga tetwamulaba ate ng'omukwese tunajja wansi wa kitanda kyo ntujjayo Ssegirinya wansi w'ekitanda kya Mpuuga ntujjayo Ssegirinya kyangu tukulabeko man boyo na Ssegirinya lwana bro Ssegirinya lwana ne Mpuuga akusse ne Museveni we nagendangayo buli bbanga eggere ne mukeberako ne mpuliriza embeera ye nambulira frustration ze ne mugamba ekisinga obukulu bulamu bubeerawo ebirala bikola ki bisoboka ndoza owulidde yambuya aba frustration ze nti bannange wano wendya aseetaaya nzire ewange misinga bafuutu soja mikwano gyange obulamu kyekikulu ebirala ng'ali ku mission to kill him mentally kill him psychologically atuuka akenena gwe waafiire ddala afe Mpuuga kiri kutuukako n'abeerawo era twakoma okusinga n'okwogera ku nkomerero ya Novemba omwaka oguwedde sikyajjukira lunaku za mwezi nengendayo ne mulaba nga ndaba embeera ekyuse era bwe nvaayo nza waayitawo wiiki 2 maama nankubira nti mukwano gwo nno yakola pusinze takyamanyi biri ku nsi kwe kumuddusa Lubaga gye bamujjanjabidde ebbanga eryo lyonna era mbadde mulambula almost emirundi 2 oba 3 Lubaga naye nga tayogera era nga sina kitwayogera ebbanga eryo lyonna kambabuulire n'ebbanga lyamaze Lubaga tebalinnyeeyo kantegere taata wamubba n'omutwala Lungujja mu makaago ewamukyalawo namba 2 n'omujja Lungujja ng'omaze omwaka kamunoze musajja watu yeetamiddwa ng'azirise aleka n'okusejjina okuzirika yali ayagala kudda wakaawe kuvaako mu maka ga Mpuuga naga kanzirike nveko wano naye wantamye n'azirika bamukwata bamutwalawa Lubaga kati orders ki finito zyawa be Lubaga kwa twanza bango twanza kunga nti omuntu agakani gwe yajjanjaba naawona n'akomawo nga n'okwogera ayogera n'okusakaaseka muno na aluma n'ekifo ky'ennyama n'akirya nti gw'omubbye wabadde asanyukidde kwa Ssegirinya bannanga yali ateredde nga omulaba nga azzaamu amaanyi Mpuuga n'amubba n'amutwala Lungujja Ssegirinya addamu n'abeera nga takyayogera nakwogera eyali ayogera eyali atambulamu nga azzaamu amaanyi nga Ssegirinya afunye ettama likomyewo finito n'amubba n'amutwala Lungujja n'amuzza mu same depression ey'ekkomera abadde alina kufa n'amutwala mu ddwaliro tetumanyi nti amututeyo mu ddwaliro kubanga amwefuze
lwa nsonga ze nga ye zamanyi finito ndoza nga ne byama byagala Ssegirinya aleme kuwogera kubuulira nsi namwefuga n'abeera nga yamukontrolinga bw'amaze okufa n'avaayo n'abyogera n'ebbanga lyamaze Lubaga tewali yali alinye ani gwe wagamba nti Ssegirinya tumutudde Lubaga Mpuuga enseno wabaawo yalinnyayo agende akwate omuze ategeeze eggwanga nti nagenda e Lubaga n'endaba Ssegirinya abo bonna be mulaba bali awo abeeserejja ng'abasezi kusenga ejjero era lumu nateekayo ekiwandiiko ekinene ku mitimbagano gyaffe nti bannange muganda waffe ali mu ddwaliro e Lubaga mumusabire kaali si mu mbeera nnungi n'akamu omu ku boku kye twateekayo n'ateekako nti bannange eno epuroguramu y'emipiira gy'aba food soldier nga kiddirira kuteekayo nti Ssegirinya ali olidde enkodomala ezikutte ebisubi oziwulidde enkodomala ezikutte ebisubi zifinito zino zikutte ebisubi Mukama Katonda w'amaanyi ne watuwa finito akutte ebisubi finito akutte ebisubi ndoza mukitegedde zino enkodomala zikutte ebisubi Abaganda mukitegedde bwe njogera bwe nti finito nkodomali tewali yalinnya Lubaga ni gwe wagamba taata ye bwe wateekako ekiwandiiko kyo ne bateekako nno puroguramu y'aba foot soldier Mpuuga gwe ngaani yali ateekayo nti no Ssegirinya mulwadde gwe ng'eyamuwa kaadi y'ekibiina gwe ng'akulembera ekibiina gwe ng'amukulembera mu paalamenti waliwo mbuuza ebigambo awo sibitegeera Mpuuga si leader of opposition si akulira abaka ba paalamenti abali ku ludda oluvuganya si abakulira era talina buvunaanyizibwa ku babaka abo tabalinaako buvunaanyizibwa ogwo gukoma eri mu boardroom kuteesa tunaasasanya ssente mmeka byo bikoma ebyawolo tebimukwatako ebyo bikwata ku mwana wattu omulenzi wattu Joel Ssennyonyi gwe bikwatako naye Mpuuga yayagala yeegula obuganzi ngeno batamunaffe silentire negomanya okuteeka mu depression ne bagubako mikwano gye gibadde gikuwa vibe okimanyi ekyawonya Ssegirinya ng'ali magakani vibe abaana bamukyalira nga bafuutu soja ne batwala zikeki ne bamuyimbira happy birthday ne bakola batya ne bamuyimbira obuyimba bwa struggle nti tuddayo struggle nalo muganda waffe Ssegirinya n'addamu life ne batuuka n'abasawo okumusiibula dde ewaka ne bakati wakajja kutereera olaba kemubadde mumukyalira ateredde bw'atyo kati bw'anaabira waka nga mubeera naye kinaaba kitya Mpuuga n'amubba muganda waffe yafudde Munnayuganda nsaba weegendereza ebigambo bino bw'obanga totegedde nsaba oddemu olaba vidiyo eno nsaba obyefumiitirizeeko nnyo nga ggwe abaatema ebijambiya baabitema Masaka mu constituency ya Mpuuga gye baatema ebijambiya Mpuuga ne bakwata Ssegirinya nti yatema abantu abo kati sitole yonna Mpuuga gy'akuwa akulaga nti abaddewo nnyo ku lwa Ssegirinya lwaki okimanyi nti bw'obanga olina omuntu gw'oyagala obanga tugeze tugambe ki mbagambe ki kati kaŋŋambe bwe nti bw'oba olina ensolo oyo gy'olunda oba muntegedde ŋŋamba abaami kati kale n'abakyala ng'olina ensolo oyo gy'olunda olina omuntu ogw'oli muketta gw'obaza oba munfunye abakyala munfunye olina eddenzi awo olibaza ate tebirina ku mmane olibaza oyagala olijjeko mmane okimanyi nti oliketta olibeerako ku bampa weriva wodda ng'oyagala kimu ligwe mu ttaano zo bwetibwega ba n'abasajja muntegedde
bulali mama eri ebiriggule erinyiri eritiba obutibi olibaza n'oligoberera n'oliketta n'olidda wano paka n'olisuula mu mutego gwo n'ovuubira osegere kati noono boyi kyekimu kyeyakola abadde ayagala Ssegirinya afe kati ng'alina omuketta ennyo nga takkiriza abantu balala nga ennugu gwe gy'ofuna nga waliwo omulenzi atudde n'oyo omuwala gwe weegomba gw'otannagamba kigambo na kimu ennugu eyo gy'ofuna obujja bw'ofuna noono badde afuna abasemberera Ssegirinya bajja mubuusa bajja munzijako bannange aleme kufa nina okumuggyawo ng'amukwata Ssegirinya ng'amuwamba ng'amuteeka mu kiyumba amutte silently paka ng'amusse amazima maziza amusse mukama w'ommuza Ssegirinya mirembe naye Ssegirinya lwana Ssegirinya fight hard Mr. Update.